Kino ekigambo kibi nnyo naye ka nkyogere. Kino nkyogeza experience. Waliwo mu kibuga wano emizikiti mingi nga abagobereza abajja ne bagisaaliramu. Allah tusasire masidi yaffe eno, Allah agitukuumire. Naye emizikiti mingi nga abajja okugisaaliramu tebafuna bawalimu batuufu be balina kufuna nga mwe bemufuna eno. Mumanyi ensonga lwaki? Oluusi nga bawalimu abo tebalina talenti ya kusonda ssente. Nga abateekawo omuzimbo guno gw'amasidi bagamba ffe twagala omuntu ng'alina talenti emobilizinga ki funds. Olaba omuwalimu eyanywa irimu ye nejjula tabisobola ebyo, bwagira nga wallahi takyasaazawo myaka nabisiiba. Sigambye nti okubeera ne talenti eyo kibi. Kino kye kituyamba tusobola okutuuka kaseera nga twetaaga fundraising, wabula okubeera nti kateekebwawo ng'akaki ng'akakwakulizo. Lwaki? Nabo oluusi babeera ku kisenge bwe bati. Muzikiti bagubanja, bino babibanja, nakiri bakibanja. Nga kitegeeza tusobola okuvaayo. Gwe nga gwe n'ovaayo n'ogamba nti nze ntaddeko ettaffaali bwe liti. Ate ng'ettaffaali lya system, kuteekawo system ng'egenda kubeerawo lubeera na lubeerera ebintu ebinaatuyambako okubeera nti obusiraamu bukola ki? Butambula. Imaamu Shafi yagamba naibu zamanuna, tunenya omulembe gwaffe ne tunyaya buli kintu kyonna wala aibu fiina. Naye ng'akamogo kali kwani? Kuffe. Wamaali zamanuna aibun siwaana. Tetulina akamogo konna mulembe gwaffe okujja kaani? Omuwalimu bw'anaabuulira ekigambo ne kifuluma, vidiyo neevaayo nga nnungi, muwala ogw'oyagala afumbirwe aleme kubeera muyaaye yagenda owulira vidiyo eyo, obulamu bwe bukyuke. Kitegeeza daawa eri collective, responsibility eri collective. Ffenna oyagala toyagala ekwatirako wamu. Sina kingi n'okubeera nti tugifulumya eggwanga. Abawalimu Allah basobozesa okwogera ennimi ezisukka ku Uganda ng'Oluzungu n'endala, n'abantu beeyo baleme kubeera nti Uganda bagimanyiko music, bagimanyiko ba TikTok ne ba comedian oba ne ba politician nga bamanyiyo n'abawalimu abavewa e Uganda. Naye ate mwe ne mutufunirayo abasinga okubeera oluusi nga baayite balina mpisa, nga even upstairs nga naye era teyali bulungi, najja n'akyankalanya umma n'abavuma mwenna masjidi nga mutalina magezi. Okitegera ekintu ekyo? Ate wallahi abasiraamu abamu babigumira. Era oli n'olaba ka vidiyo nga waliwo avumye ng'avumira mu kiti kyakweyita muwalimu, kuba oyo tabeera muwalimu, bangi si bawalimu, ng'avumiddemu ekyo ekiti, ate omusiraamu n'akwata ka vidiyo n'akakola ki? N'akongerayo mbukamusesezza. Nze omanyi njagala nnyo baseka batayita eri yabavumye. Ng'ani yabavuma ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam? Eddiini ya Allah tebagivumira. Tobeerangaawo nga gwe eddiini ya Allah oyagala gikola ki? Kugivumira nti eddiini ekuluma nnyo kambavume. Ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, omuntu yenna akkiriza mu Allah n'olunaku lw'enkomerero falyakul khairan, ayogere ebigambo birungi, aw liyasmut, oba akole ki? Oba asirike. Omuwalimu ate gwavuma, gwe omusiraamu newe otabeera muwalimu gwavuma ate ng'ogamba ovumira ddiini. Ani yagamba ogivumire? Tegereka bulungi. Kati ku nsonga eyo nkulu nnyo nga tugenda mu adhaani wano, abalina okutuyambako mu nsonga eyo balina kubeeramu abakola emirimu, because mwe ba businessmen mugenda n'okuba ddiiru ya milioni 5 zo n'ogenda zikozesa ki? Onaavuga emmotoka mmeka? Salawo gambe nti nkoze endowment, twekolemu omulimu kwa UIU bateekawo sharia, tukole hostel, abaana ba sharia bonna abalijja mu maaso webanakola ki? Webanaasula. Ng'omwana yenna okwenoolinga ku sharia teyeraliikirira ki? Byansula. Naddala ng'akoze bulungi ne muteekawo n'obukwakulizo wamu, afunye mu mutaazo ajje yeebake. Omanyi ky'oba okoze? Sheikh Muhammad Mutawalla Sha'rawi yali mumanyi w'omu Masiri, bamuwa award ne bamuwa n'ekizimbe kiramba. Eri musajja nga musajja bajja dunia mutima gwa wallahi n'akiwaayo endowment. Sheikh Ibn Uthaymin byonna n'agiwaayo nga wakufu. Baseeka bangi, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Alban baba wange ebintu ebyenjawulo ensonga nti bamanyi b'amaanyi. N'agamba ekyo nkiwaddeyo. Kati gwe oyinza okubeera nti oli mumanyi naye no contributinga
ngenda bawa example endala. Lero mbadde nina Seeka gwe njogera naye. Seeka oyo gwe mbagambye Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa ebitabo byonna 6 bimuli mu mutwe, ebitabo bingi eby'eddiini agenze n'anywa erimu. Ayagala kubaako waatuula akole podcast naye ng'eri professional, nga sound ali professional, ng'agenda wulirizibwa emyaka n'emyaka mu maaso. Awo mwe muyingirirawo. Wasoma mass communication, okitegera ekiro ekyo, oyina ssente, ogenda kugula omuzindalo. Naguze wano recently emizindalo gya road gino egi latest 2.5 million mizindalo gya road. Tegereka bulungi. Wabula egyo emirimu gye giba gigenda okukola giri non profit. Bw'omala n'ogifuulanga gya profit bw'oyagala funamu, wallahi gifa. Nga kitegeeza bannange nga bamanyi baffe batugamba man la yatimmu alwajib illa bihi fahuwa wajib. Ekintu kyonna ekyobwetteeka bwe kiba nti kisobola kuyimirirawo, okugyawo nga waliwo ekirala ekirina okuyimirirawo as a prerequisite, ng'erina kubeera precondition okubeerawo kwakyo, n'ekyo nakyo kiba kifuuse wajib. Okuyimirirawo kwa daawa tesobola kuyimirirawo nga tewaliwo ki. Ngenda basembeyo example emu. Mulaba bali abanasaara, mumanyi ssente ze bateeka mu bintu byabwe. Kanve ku abo abonoonefu, mulaba abayimbi abonoonefu. Era wano e Uganda kye kisse ezo ze bayita Islam media. Abaana bajja batandikawo ki media, nti oluusi atandika ne passion wabula n'abeera compromise kaki ku kasente. Ekirala sinakiri n'atandika obbakuba akasavu akanyama, nga n'ebyalabidde eddala nti bifu, n'omuntu gwalabidde eddala nga tasaanye kwogera mu bantu, oba ekintu nga tekisaanye kubeera nkipublicizing mu bantu, akiteekayo. Lwaki? Waliwo gwalangira ate yeetaaga views, ate ebintu ebyo biwawaza amatwe ebyo abantu babyagala nnyo ku TikTok, ng'akiteekayo. Kinatufunira views, basponsa balabe nti video zikola ki zitambula. It's a very big problem. Sente zateeka mu luyimba ng'agenda okola video. Nalabako movie emu, nali ndaba documentary ku Al Jazeera, nga movie eyo bagitaddeho okuvumaganya nsi z'abasiraamu, naye wallahi bagiteeka $1 million atano beba bavumaganya. Mwe abali ku mazima abagakutte mukozeewo ki? Sente tetuzirina, wallahi tuzirina. Era bw'obanga otulinda abasiraamu around the world, wallahi business hubs nyingi mulimu basiraamu. Genda mu America, Texas, Dallas, genda mu Dallas olaba abasiraamu. Genda mu London, right now they own 14%. Si bwe kiri? 14% basiraamu. Genda ne wogenda UK, Birmingham, Leicester, wa abasiraamu bamanyi. Genda wano, genda mu Kikuubo, genda mu downtown olaba abantu abatunda ebintu ebyenjawulo. Basiraamu balina ssente. Genda mu suburbs z'ebbeeyi, genda e Kololo, genda e Rubowa Estates, genda e Naguru, genda wa, ogenda kusanga basiraamu. They have money. Naye ssente ezo tuzikozeseza tutya? Abalala mwasoma for some reason mulowooza okuwandiika kw'obusiraamu kunaavaawo, kuva mu mmwe. Kuleeta buleesi proposal nti Seeka wategedde imaamu, gwe wandiika buwandiisi mu kitabo for publishinga kwani kwaffe. Sina kindi akatabo kafulume nga katabako kalimajana, nga abantu bakafuna bilmajani, nga kali free, bagende bakagabire mu baana b'amasomero, to inspiring okusoma bwe tutyo. Naffe tufune ba authors baffe. Gali amawanga lwaki gakula nnyo mu ddiini yaabwe ne bakola empaka za Quran nga buli kaseera bye batuyita biki, abantu babe bafaayo. Bayina hubs mwe bawandiikira ebitabo, publishing houses nga bitabo bya ddiini. Quran ze bajja eno ne batugabira. Tegereka bulungi. Faani yatugamba nti buli kaseera balina kubeera nga batugabira bugabizi. Tegereka bulungi bannange. Ani yagamba nti ffe buli kaseera buli kimu kyonna tulina kubeeramu ekyo bayita donor dependent syndrome, nti ffe tuli bajje batuyambe. Wallahi bingi tusobola obyekolera wano. Era n'akasente kakola ki? Mbadde mbasaba muddeyo mulowooze ku daawa mu ndowooza enjawulo. Naddala mu baana bammwe bintu bingi bisoboka. Omuntu asobola okubeera Seeka n'abeera muntu w'amaanyi nnyo, wabula obwa Seeka bukakkanyizibwa na input. Bw'obanga input yo abaana bakyasinza okweyisa obubi, nga tebakwata bulungi, tebakola ki, nabagambye balina osoma eddiini naye nga mwate be mwagala bafuke baseeka baffe, mulowooza output egenda kubeera ki? Bagenda bayisaamu eggaali.
ago amawulire ag'essanyu nga bawadde bagenda bakola ki era bagaye Seeka yawadde khutuba n'abayisaamu ki eggaali mugenda kusanga bwe mba nti mweteeseteese mmwe ba professionals okuyingira mu nsonga z'obusiraamu n'okuziteekateeka mugenda kusanga masijidi nnyingi nga ziriko not for sale naye nga masijidi yaani ya Mungu nga waliwo agyeyimbyemu agyagala temubimanyi mwenna muvunaanyizibwa kyenkanyi management ya masjidi bwe zibeera finances tufune omuntu amanyi ebintu bya finances sinakindi nga n'obusente bw'amasi talina kyabukola ki kyabwagaza n'obubulako ng'abuteekako naye masajidi zaffe ogendawo mu kibuga bigambo bye bimu masajidi ezirawo mu kibuga ezisasula rent buli swala rent masanyalaze mazzi rent masanyalaze mazzi lwe lulimi olukola ki oludingana